Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayinga naga Yogi Updates TV. Abatuuze abawangaalira mu kibuga Goma ekiri mu Democratic Republic of Congo ssaawa zino ekikulibwa abayeekera ba M23 bali ku bunkenke, bali stressed olw'ensonga nti tebamanyi ingeri bulamu bwabwe gye bugenda otambulamu. Bali stressed n'obweraliikirivu okusinziira ku mbeera egenda mu maaso. Bagamba bawulira nti bali seefu era mu Goma balaba temuli mirembe olw'ensonga nti no streets zongeddwako okuyiibwa amagye. Abajaasi bayiiriddwa ku streets zino gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kireetedde abantu bano otandika okweraliikirira. Oli ku Yogi Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza era ng'okola ky'amaanyi nnyo. Gw'atannaba tweyungako nagambye kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako. Mmwe abali mu diaspora mbaanirizaako nnyo mukola ky'amaanyi okubeera ku Yogi Updates TV. Okuva abayeekera ba M23 baawamba ekibuga kino bazze basuubiza abantu juzi baakuba n'eraale nga bagamba nti abantu temulina kutya, tugenda kuba nga tuba protectinga, tugenda kuba nga tubakuuma. Ne babasuubiza ne babagamba nti tetuli wano ku lwa lutalo, abula tuli wano ku lwa ddembe, tuli wano kuleeta mirembe na kubanja rights zaffe ngaffe bannaggwanga ba Democratic Republic of Congo. Omukwano gwange ali yampuliza era otwayogerako n'omutuuze omu yatugamba nti no ye yatendinze laale eyo yazze ku laale nga si lwakuba nti adda alina obberako naye kuwuliriza bye boogera n'agamba naye bano abantu tetusobola kubeesiga olw'ensonga nti n'entalo tezigenda kuggwa mu kitundu ekya Goma. Abatuuze batandise okuba nga balilokeetinga nga bava okuva Kavuma nga bagenda e Bukavu olwa sefute yaabwe olw'obukuumi. Bagamba tebali seefu e Kavuma. Buhendwa ono nno yagezezaako okuba nga adescribinga ng'asiga embeera eri mu streets z'ekibuga ekyo. Agamba nti ekibuga kijjuddemu militale, kijjuddemu abamilitale, kijjuddemu abeebombola, kijjuddemu ab'ebyokwerinda. Naye okubeerawo kw'abano ku streets okweyiwa ku streets tekunnategeerekeka era tebakibagambye. Tebalina kye bannyonnyola oba bazze kukuuma batuuze, tebalina kigambo kye baavuddemu naye embeera yaabwe eraliikirivu eri abatuuze abawangaalira mu streets ezo. Neera abatuuze bagamba neeno gye tuddukidde tubuusabuusa mu maaso eyo nti oba eddembe linaabaayo mu Southern Kivu regions ne mu Bukavu naddala gye basinze okuba nga bettanira. Abatuuze abasinga baddukidde mu mawanga agaliraanyeewo okugeza nga Tanzania ne Burundi beetegula ekibabu olw'ensonga nti balaba ng'emmundu egenda mu maaso mu regions ezo eza Democratic Republic of Congo eyinza okuba tegenda kusiriikirira kati kubanga nga n'amawanga geewerera nkolokooto kati ng'erya South Africa lyewerera okugenda okutta okutugumbula abo abassa abajaasi baabwe 14. Naye ate n'abajaasi ba M23 beewera nkolokooto bakedde kugamba nti abajaasi b'eggwanga erya South Africa bafulume Congo badde wabe ku butaka ng'akataayi tekannasala olw'ensonga nti bazze kutabula mirembe, tebazze kwoteeka mirembe mu ggwanga lyabwe. Bwe yali eyampuliriza kati bino abatuuze babiwulira bibongera okubatiisa n'obateekako stress n'okutya oba bali seefu newankubadde abayeekera bano baavayo ne babagamba nti nno bali wano kubakuuma naye bo bagamba ekigendererwa tetunnakitegeera. Oli ku Yogi Updates TV kosinza okuba ng'otuwuliriza gw'ayagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi. Mbagaliza olunaku olulungi mweraba.